amanya se bakuyitani amanya saba ojeko wano katono yakwano katono abantu basobole okulaba amanya go se bakuyitani amanya yenze Muyiwa Godfrey director wa Yama Center mu Ndeeba. Tamale Mirundi omugenzi kati wamusinkana ddi wamumanya ddi era birungi ki byomumanyiko? Tamale Mirundi tuludde nga tukolagana ebbanga ddene naye Tamale Mirundi sina birungi bye mwena mwolako n'ebibi naye abadde hero waffe. Toyina birungi byogamba nti kiki kyomuyigiddeko nga Tamale? Ebirungi bingi bye muyigiddeko nga Tamale. Tamale Mirundi abadde teyemotyamotya mu kwogera amazima. Naye amazima gagenda kussa bannayuganda bangi. Tamale Mirundi yabadde Nambeebu. Situmanya batunaafunayo omulala amuddiya mu kifo. Erinnya osigadde gwange? Erinnya nsigadde nze Muyiwa Godfrey atusayinginiza amaato mu Uganda ezakika kya Yamaato. Tweyanzege atulaba ku Soul TV. Nalabyeko wano omukulu Meya ngenda kubanga njogerako naye asooke abuuzeeko kuba tulaba ku Soul TV. Mukama wange nga nfunye omukisa okusinkana wadde tuli mu lumbe. Mu kuziika tuli mu kukungubagira Tamale Mirundi. Tambala badde mukwano gwange kuva mu 2004 twasinkana ku Simba wakati awo kali programu ya Radio Simba paka kati wafiide nga munywanyi wange ddala kitalo nnyo ekya Tambala wadde musajja mugezi nnyo abadde ayagala nnyo abantu abamugasa. Bintu ki byosobola okugamba bye tulina okuyigira ku Tamale Mirundi nga ffe abakyali abalamu? Abadde namwatulira nga buli kyayirowoozaako akyogera nga bw'akirowoozezzaako. Abadde namwatulira nga takwenya ayogererawo straight away ng'ayogererawo straight away. Kyonna kyalaba nga kifu ng'akyogera ndi kifu, kyalaba ndi kirungi ng'akyogera ndi kirungi. Nze abadde mukwano wange kuva mu 2004 nengera amanyi obudde nankyekingamukko nankubamukko ebikompola. Nzijukira President Museveni lwe yampa obwa RDC yasooka nankuba nnyo nga kasijja kusobola. Newe nagenda ne mubuulira bye ngenda okukola. Bukyo yennyini atandikira okumpaana nanga kati mbitegedde osobola. So ate musajja mulamu nnyo. Abantu babuulidde amanya ne kati gy'oli saawa zino? Nze Kasiba nti ndi RDC w'Empigi. Mirimu webale kukwata abaami b'Empigi mbakutte, nkutta abasamize, nkutta abayaaye, nkutta abasomesa abebaka n'abaana baabwe, abasomesa abebaka n'abaana mbakutte balina makoti. Congratulations. Thank you so much. Omukulu ogamba otya? Nga kitalo ekya muzeeyi yigiddeko nga gw'omu? Muzeeyi abadde wange ye ekintu kyagamba aba akakasa asobola okuba nga akugambye oba omuntu atamumanyi nadde asobola obugamu no Tamale Mirundi mukaaga ye aba amaze okugikuba nga yabadde muntu mulungi nnyo ssebo ne mukama wange. Erinnya sigadde gwange? Kaga Hadad. Tweyanze gatula ku Soul TV. Tukyagenda mu maaso n'okuba nga twogerako n'abantu ab'enjawulo. Njagala kuloosinga ate nzireko eno njogereko n'abamu ku bakyala nabo abatuweerezeyo ku ndowooza then bwe naamala ngenda kuba nkuloosinga nzire eri kansooke nfuneeko ku mukyala ng'omu then nsobole okuba nga nzire eri mu bantu bongere okubanga abatubuulira. Tuli abutereevu ku Soul TV. Mama nga kitalo? Kitalo nyese. Erinnya lyo bakuyitani? Njagala otubuulire, tuli live ku Soul TV. Birungi ki, bintu ki by'oyinza okufuta Tamale Mirundi? Musajja wa mazima. Ekijiiko akiyita kijiiko. Kiri kyokka. Tweyanzeege. Mama oli otya? Ndi bulungi si. Nga kitale kya muzeeyi? Kitalo nnyo si. Gwe ng'omuntu w'okukyalo kino birungi ki by'oyigiddeko ku mugenzi Tamale Mirundi, ki by'omwogerako by'ogamba nti tugenda kusubwa bino na bino? Nze siri wa ku kyalo kuno, nzize kuziikirako senga wange. Ovudde kitundu ki? Nvudde Kasijjagifu.
Okay. Birungi byosobola okwogera ku Tamale Mirundi wamulabirawa okusooka okumulabako? Era namulabira ku ssenga wange. Yesu. Okay. Kale tweyanzege atulaba ku Soul TV. Of course yeno section erimu abantu ababulijjo abazze okubanga bawerekerako omugenzi Tamale Mirundi. Ngenda kubanga nkulosinga ate ngendeko eri awali abaami nabo bongere kubanga batubulira kubanga balina ebyafaayo bingi eby'omugenzi Tamale Mirundi. Joseph gwe bagenda okubanga bagalamiza olunaku olwaleero era nga njagala briefly nkuweerezeko ku program kabwe genda okubanga etambula kubanga bagitaddeyo dda bwe otunulira ku kibanja ekya X ku mukutu ogwa Farouk Kirunda amyuka omunamale wa president agamba nti ku ssaawa zennyini ssaawa 3 of course abantu bajja kuba batuuka then ku ssaawa 5 Chief Mona oba agenda okubanga akiikirira omukulembeze w'eggwanga Vice President Jessica Alupo agenda kubanga atuuka then ku ssaawa zennyini mu 7 baliyo proceedings zigende mu maaso ku ssaawa 8 bagenda kubanga baziika omubiri gw'omugenzi Joseph Tamale naye nga Chief Mona ye amyuka omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Alupo. Ngenda kuba njogerako n'abaami bali wano balina ebyafaayo bingi nnyo ebikwata enzi Joseph Tamale Mirundi wagenda amaaso n'okubanga atulaba butelevu ku Soul TV. Andowooza kantandire ku mwami ono ali wano omukisa gukukutte. Oli otya taata wange? Gye ndi ssebo kitalo nnyo ekitalo ekya muzeeyi okufiirwako nze muzzukulu wange nze ayogera amannya Sakaba Muje Kiggundu nga nze akulembera omutuba ogutwala omugenzi Tamale Mirundi. N'olw'ensonga tusaaliddwa nnyo okuviibwako omusajja ow'omulembe ennyo mu kika era atazzikawo. N'olw'ensonga eyo tusaba Omukama amulamuze kisa era amusonyiwe ebyamusomako. N'olw'ensonga eyo siina bingi byenja kwongerako. Ng'ekika byafaayo ki by'oyinza okugamba nti bino bigenda kutusigala ku maaso ebirungi by'oyinza okwogerako Tamale Mirundi byakoze? Tamale Mirundi byabadde akola abadde ayagala nnyo ekika kye era nga bwe mubeera mu kika tasirika. Ekikyamu akiyita kikyamu, ekirungi akiyita kirungi era nga ye tabikkirira. N'olw'ensonga eyo Tamale Mirundi dibudde nnyo mu kika era kizibu okumuzzaawo. Tweyanzege taata nga kitale kya muzeeyi? Kitalo nnyo ssebo. Amannya gange ze Ibrahim Lukwago. Nze nkulya ennyumba zonna ez'abakitange bakitawo baani ba Tamale Mirundi era batuzaala abaana 15 naye nsigadde omusajja omu n'omukazi omu era nze ntwala ennyumba ezo. Kaakati kyembalinawo ku mutabanyi wange mbadde mugamba ekigambo n'akiwulira era kyensaba njagala bonna bawulira buli ffenna tubeere bumu nga babadde era kitula kitumwogera ku kibi tumwogera ku birungi byereere kuba abadde musajja mukozi abadde mukazi musajja w'amazima. Tweyanzege kankulosinge ntambulire ddala nzire wano nga kitalo muzeeyi? Amannya bakuyitani? Amannya Bansimbe Abubakari. Kati ffe nga abafamire ya Tamale Mirundi tuviiriddwako omuntu atazzikawo. Tamale Mirundi abadde musajja mu famire nga tumutunuulidde nnyo naye n'obuyinza bwa Katonda tewali kyakukola. Tulina ku mabugumi kitalo. Byafaayo ki ebirungi by'ogamba nti at least bino bye tusobola okumujjukirako tebisobola kutuva ku maaso? Ffe nga abafamire ebirungi tebisobola bimalayo kuba tukoze obulungi obuyitirivu, so tosobola kumenya kimu ku kimu ku bulungi bwatukoledde. So buli kirungi ky'omanyi ku Tamale Mirundi akitukoledde Mukama wange
so kitalo nnyo kitalo ddala taata. Okay, tweyanze atulaba ku Soul TV omusumba wa House of Prayer omusumba Mesusera Katama yagenda okubanga akulemberamu enteekateeka ez'okusabira omubiri gw'omugenzi ku lwa House of Prayer Ministries International era nga yatuuse dda mu kifo kino yagenda okubanga akulemberamu enteekateeka ezo ate nga abasigadde byonna emikolo gyonna tugenda kubanga gitambula nga naffe bwe tugenda kubanga tugikutuusaako naye nga abakulu bamaze okubanga batuuka. Ndambyeko wano omukyala Kulutumu naye amaze okubanga atuuka wano n'abakungubazi bangi ab'ebitiibwa eby'enjawulo abali mu kifo kino. Njagala kubanga nkulaga nti sayidi eri bagenda okubanga ate bagalamiza omubiri gwe ofuna akati lageko ku ntaana ye nga bwefaanana okwawukanako ne kyebabadde boogera nti bagenda kusima fuuti 15 si bwe kiri lijjo nga bwe kiri. abantu baboogera bingi naye ffe bwe tubeera ku ground tubabuulira ekituufu nyini ekiriwo nawe n'oyinza okubanga okitegeera. So yeyo embeera eriwo kanzereyo maaso ntambuleko mpolampola nyongere okubanga gyogerako n'abantu abalala. Taata nga kitalo nnyo ssebo. Amannya ssebo? Amannya gange nze Isaaka Mirundi Kiggundu nga nzaalibwa omugenzi Mamagi Kiggundu muganda w'omugenzi Tamale Mirundi. Tusaaliddwa nnyo era tunyoleddwa nnyo olwa mukadde waffe atuko abadde omuntu azimba obutabo obulambika ennono z'ekika n'abantu bonna okubeera ng'anoonya oluganda bwe lusibuka. Era tusaba Mukama Katonda atudda mu kiraati mukula mu nnumeemu Allah ajja tuddizaawo omuntu naye ono tumusaaliddwa nnyo olw'ebyo byabadde atukolera ng'alwanirira ekika kye abantu bonna n'ekitundu kino ekyakalagala oba ekaliisizo oba matale n'ennyumba yaffe eyasembuya abadde agirwanirira okubeera ng'agiruŋŋamya n'okubeera ng'atuyunga ku luganda olumu. Era tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe era amuzimbire ennyumba ey'emirembe ey'olubeerera olw'ebyo byabadde akoledde abantu ne byagasizza eggwanga lye erya Uganda. Nsonyiwako okubuuza ekibuuzo kino naye abantu abatulaba ku Soul TV maybe oyinza okubatangaazaako. Manyi waleebadde bigambibwa nti Tamale yagamba nti ayagala bamuziike ng'ayimiridde then basime efuuti entaana ya fuuti 15. Ate omuntu atulaba ku Soul TV ayinza okuba atwala ebyo ebitambula mwenga ab'ekika nga famire mwasazeewo ki? Famire ekyo kale wabeerawo olwali lw'oyinza okukola oba okubeera ng'osaagasaga omanyi abadde asaaga nnyo n'ebintu kubanga abadde akwata ennyondo ng'ayagala nnyo okubeera ng'asaaga. Kiri yakyogeranga mu kusaaga era yagamba nze entaana nagisima dda naye nga teriiwo ebadde teriiwo era entaana gye tugenda omuziikamu yeyo entaana nga ze tuziikamu abantu abalala bonna era entaana abantu bonna gye bagoberera. Biri bubadde lwali lwaffe naffe lwakubeera nti yabadde yayingira mu guruupu ey'enjogera oba ey'abavubuka naye nga si kituufu. Era entaana yeyo yennyini eza bulijjo zetuziikamu abantu era tumuziise nga yeebase so si ng'ayimiridde. Webale nnyo okulambulira ku nsonga eyo. Kale ssebo. Atweyanze agenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV tuli wano ku kyalo Kalagala ekiri mu Kaliisizo mu district ey'Ekyotera. Tugenda maaso n'okubanga tubatuusaako emikolo egy'okuwerekera omugenzi Joseph Tamale Mirundi nga tuli butereevu ku Soul TV era nga omusumba Mesusera Katama yagenda okubanga akulemberamu enteekateeka ez'okusaba ebo ez'okusabira omubiri gw'omugenzi. Wagenda maaso n'okubanga tulaba abantu bangi balina bye boogerako ku mugenzi era kansooke njogereko n'ono omwami naye atubulira alina ebyafaayo bingi byayinza okwogerako ku mugenzi. Badesaba oyimireko wano katono wenyini. Amanya go bakuyitaniseko? Sebo erinnya nze Benjamin Mayanja ndi wano mu Kaliisizo Town Council Sebo taata. Birungi ki omanyi Joseph? Ebirungi bingi byenyinza okwogera ku mugenzi
Tamale mirundi naye ekisingira ddala okuba ekyamaanyi kwe kulwanirira omuntu wa wansi. Tamale mirundi abadde omuntu anyigirizibwa ku ttaka, omuntu ayiganyizibwa, atulugunyizibwa nga tabikkirira mazima. Ne bwakulaba ng'oli munene otya, bano abasirikale oli wa nnyota, vaayo n'alaba bw'aba akulabyeko ensobi akasubi ku liiso ng'agamba otambudde bubi kobewo NRM nga ye tewali gwatiitirira. Yesse butaata tuyanze gamyo sigadde gwa Benjamin Mayanja ndi wano Kalisto Town Council ng'omusomesa. Kale tweyanze omukulu Benjamin omulabye naye nga nkujjukiza tukyali wano ekalagala awali emikolo egy'okuwerekera omugenzi Joseph Tamale. Muzeeyi olyo tuli ku Solo TV, amanya go bakuyitani? Nga kitalo ekya Tamale mirundi kitalo nnyo. Tubulire byafaayo ki Tamale mirundi ono abadde muntu w'abantu. Nze mu maka gano yesimbawo ne munyonyeza akalulu nga ndya wano ekyenkya nga sifaayo nga mugamba nti kaŋŋende nyonya nga kalulu. Era okuva yalimu ennyonyo nju muno bammanyi bulungi nga muntu wange, era namunyonza akalulu n'ayitamu bweyayitamu ewaffe ekalongo yeyabasinga akalulu. Okuva olwo nga ndi muntu we, okuva olwo nembeera mukwano gwe nnyo, era nze yandeka mu lwokaano olw'obufuzi, era nkyali mu lwokaano lw'obufuzi, nkyanyoonya obululu okujjako nga Mukama anzigye mu nsi nyenze. Tweyanze atulaba ku Solo TV nga bwe nakugambye space eno gy'olaba wano waggulu wewali VIP era nga omugenyi oba chief mona ayinza okutamuyita mugenyi naye nga chief mona oba omukungubazi omukulu agenda kubanga akiikirira omukulembeze w'eggwanga awo agenda okubanga atuula the vice president Jessica Alupo agenda kubanga atuula wano ate na abantu abalala oba omubiri gwe gw'omugenzi gwogenda kubanga gugalamizibwa awo wola bwe bategese aba Uganda Funeral Service era nga bwe batadde ekifaananyi kye ekinene ennyo eky'omugenzi nga bw'ogenda maaso n'okubanga okiraba era nga emikolo saawa zino we twogerera gyo gyatandise dda ng'omusumba wa House of Prayer Ministries International Mesutera Katama yagenda okubanga akulemberamu enteekateeka zino nga bw'owulira bamulanga era yagenda okubanga akulemberamu enteekateeka z'okusabira omubiri gw'omugenzi. Mbadde njagala ntambuleeko njagalako kubalagako ku ntaana bwe naaba nsobodde akadde nga kankutte naye nga saawa zino we twogerera tuli wano awali VIPs. Njagala kwogerako n'abakulu abalala wano abali wano bengera okubanga abatubuulira ku byafaayo ebikwata ku mugenzi Joseph Mirundi Tamale. Taata wange nga kitalo nnyo ssebo. Tuli butalevu ku Solo TV twagala otubulire amanyago n'ebyafaayo ebirungi by'oyinza okwogera ku mugenzi Joseph Tamale Mirundi. Ssebo nze mulangira Jjuuko Bwetunga Eddiba, nze kkojja wa Tamale ate nze jjajjaawe kubanga ndi musika ku bukojja bwe. Mwannyinaze Mole Nakajugo Nassolo Namatovu yamuzaala. Oyo nno Namatovu Mole Nassolo ye lubuga bwe twasika ewaka nga tusikira taata ne jjajja. So mukadde nga nze siri mukadde nga ye, naye ffe tulina obuvunaanyizibwa eka gye tuzaalibwa. Kati wano ndiwongwa omuko omukulu owa Mwami Mirundi eyatugendako eyatuwasa, ate ndiwo nga jjajja wa Tamale, ndiwo nga kkojja wa Tamale, ndiwo nga jjajja wa bamulekwa ba Tamale. Tamale sijja mwogerako bigambo bingi, ffe nga abamuzaala tufiiriddwa
tufiiriddwa nnyo omwana waffe abadde alwanirira eddembe lya buli muntu, abadde ayogera ebinyumira abantu n'ebikalubanga mu ebiri, naye tumufiiriddwa nga famire, ne tumufiirwa ng'eggwanga. Amaanyi osigadde gwani wangi? Amaanyi osigadde gwani? Nze Mulangira Jjuuko Ddiba Bwetunge, mwannyina wa maama wa Tamale.